era amagezi gempa omuntu togezaako kulima nga tonnasooka kulaba woogenda kujja mazzi. Tulowooza tujja kukuza ebitooke naye nga tulinda awo ojja kulyangako buno bwebiwagu kimu bibiri oba ojja kulyanga bwakatogo oba ojja kulyangako mmere ya bulijjo so si yakutunda kujjamu nsimbi. bw'oba onoolima olina kusooka kuba na mazzi. Osooka ku bintu byonna ng'oggyeko ettaka kw'ogenda okusiga ekintu kyoddako ekisookerako noonya w'ogenda okujja amazzi kubanga amazzi gafuuka gakkekwa. Enkuba tekyali ya bulijjo. Enkuba ne bw'eba etonyera mu biseera byayo ennaku zino tebikyali nti okuva mu mwezi gw'okusatu paka mu gw'omukaaga, eyinza okutandika mu gw'okubiri neggwayo mu gw'okuna. So buli nkuba lwetonya olina okuharvesting okuŋŋaanya amazzi gaago n'ogateeka mu ddaamu. Ebyo ekibi ekiriwo abantu baffe tebannatambulako. Kati nze okutegeera nti amazzi tegalina kuba nti enkuba yerina okutonya nasooka kiraba Zimbabwe nga ntambula. Zimbabwe buli faamu gy'oyitako eriko ddaamu ennene wano gye waliisa akayanja. South Africa zonna buli nnimiro yonna ebeerako n'eddaamu. Zonna ensi awo Botswana, Lesotho gonna amazzi ge bakozesa ne ge bakozesezza mu nnyumba baga recyclinga bagatreatinga ne baddamu ne bagakozesa. Kati olulimi oyogera ddaamu enzizi ensime. Naye tutunuulira omulimi ow'eri ewaffe ekimukunda kya Namukaaka. Talina ssente z'ebyo byonna amazzi aba agenda gakungula ati. Nga bafuna amaanyi agasima akadiba mwe bateeka amazzi ge bakubisa bulooka. Basamba bulooka buli lunaku gaago nga bagasima. Gwe mbuulira nti bw'oddira amazzi mukoka waatambulira bw'ati n'osimawo ekinnya n'oleeta ekiveera ekiddugavu n'okyetoolooza mu bw'oti n'okikubako obugundi bwakyo oba tosobola kuterekawooko ku liita z'amazzi 15,000. Kati ku kyalo kuno ne mu kitundu nze mwendi abantu batandise okutegeera okuŋŋaanya amazzi era buli muntu yenna alina ekisenyi kye we kiri asimawo kaakazi kubanga oyinza otya okubeera n'ennyaanya zo ne zikkalirako awo n'obutungulu bwo n'obumwanyi bwo ng'olina ekisenyi w'osima fuuti 2 n'oba ng'ojjawo liita 1,000 mulamba. Kati abantu bakiyize